Omukyala Phionah Nyamutolo Minister mukyala wa Eddy Musuuza yakigudde ku bannange social media bw'obanga olina omutima omunafu ekyamazima social media eyinza okuteeka mu depression. Munage over the weekend Eddy Musuuza nga yesitula ne mukyala we nga bagenda ku video shoot y'oluyimba olumanyikiddwa nga nkulowoozaako lwakuba mama obeera wekyanga kakayimba mukamanyi bulungi nnyo ka Eddy Musuuza. Nyamutolo yabaddewo nnyo wali okubeera nga ate directinga era nga obwedda buli clip gye bakwata nga bamuleeteraku munaye ng'alabako. So waliwo obwedda abaliwo nga bakwata behind the scenes. Kakati gwatamanyi behind the scenes babeera nga bashootinga video, babeerawo bakwata videos zino ez'enjawulo, bintu bibadde bitya wano, Eddy Kenzo yakoze atya wano, gundi yayogedde ate bityo wabeerawo babikwata era munnange olwomaze okubeera nga tebabikwata ne baziteeka ku social media handles ez'enjawulo. Videos zatambudde naye ekyamazima abaana olwalabye Nyamutolo bwe bati abaana kye bakoze Nyamutolo. Nalabye comments obwedda buli wali video ya Nyamutolo ne Eddy Kenzo obwedda abaana boogera era nga abantu abasinga essira balitadde nnyo mu weight loss nga bagamba nti Nyamutolo ekyamazima asaze nnyo weight, asaze nnyo weight era nga bagamba mbu alina ssente nnyingi nnyo naye lwaki tagenda nabeera nga ate yeefunirayokko kubigimusa okugamba abeere nga ate addamu mubiri gubeere nga ate guddamu gubeerawo. Abalala nga bagamba nti oba oliawo Phionah Nyamutolo ayinza okubeera nga ate ali lubuto. Abalala nga bagamba mbu Eddy Kenzo si musanyufu, mbu he wasn't happy, mbu si musanyufu n'akamu mu relationship eyo, mbu eringa gye baamukako obukasi. Kugamba ebigambo byadde bingi nnyo era nga ndowooza nja kwongera okuterawo bu video awo naawe oyineddemu okubeera nga ate olaba oluvannyuma ombuulire gwe ki ky'olabye ku mukyala Phionah Nyamutolo. Abalala nga bagamba mbu Eddy Kenzo buli we yagendanga ku video shoot n'agenda ne Rema n'amakula baali basanyufu nnyo kugamba ng'olaba family eri very happy, naye ku Nyamutolo mbu si musanyufu nnyo, mbu ekintu kino kyandibanga kiri mu ssente, mbu ensonga ya ssente. Munzikirize mbere nga tebaterawo video clips ezo maaso awo mbeere nga temulaba biki ebyagenda maaso nga bashootinga video y'oluyimba olwo olwankulowoozaako lwa Eddy Musuuza. Otubuulire gwe olowooza ki ku Phionah Nyamutolo ne Eddy Musuuza? Wena bankujendooza kutwaleko ne wa King Saha. Yesterday yabadde alina ekivulu kyaliko nga bw'omutegeera King Saha wabeera ayimba amanyi okubeera nga ate ayisaamuko ku Robert Kyagulanyi Center mwawa mwagala nnyo era nga munnange atera okubeera nga ate amuwaana ku stage. So we yabadde amuwaanira ndowooza kyabadde kifo kikyamu nnyo era poliisi olwatadde okubeera nga ate amuwaana ne babeera nga ate bawalampa stage n'amagye ne babeera nga ate ne bawamba buli kimu kyonna kye yabadde akozesa okubeera nga ate ayimba. Microphone zonna ne baziggyako era ensasa ge yabadde y'amaanyi nnyo until abantu ndowooza batandise okubeera nga tebeekyanga era bamaliriza nga poliisi munaye bagiwangudde era omuziki ne guddamu ne gubeera nga tegukwajja bupya. Nabyo ngenda kubeera nga tembibaterawo otula kalira video likinga sharingirako abalala comment section always be open tugateko mutongole subscribing akadde ka notification bell kajja kubeera nga tekakwalatinga buli wena bandese video nkoma otemba. Small people. I like this shot. It's nice. I saw this online. You don't know what I have no idea who it was. Kulowoozaako lwakuba mama obeera wekyanga kumisinga nnyonnyonnyo ekinnuma lwaki obogana obudde bw'ekiro sikyebaka mbeera nekyusa luli balumu n'abasezi bali mpulira mukwano nnyamba. Kulowoozaako lwakuba mama obeera wekyanga kumisinga nnyonnyonnyo ekinnuma lwaki obogana obudde bw'ekiro sikyebaka mbeera nekyusa luli balumu n'abasezi bali mpulira mukwano nnyamba. Kulowoozaako lwakuba mama obeera wekyanga kumisinga nnyonnyonnyo ekinnuma lwaki obogana
obudde bw'ekiro sikyebaka mbeera nekyusa tuli balumu n'abasezi bali mpulira mukwano nyamba nkulowoozaako lwakuba maama obeera wekyanga kumisinga nnyonnyonnyo ekinuma lwakyobogana obudde bw'ekiro sikyebaka mbeera nekyusa tuli balumu n'abasezi bali mpulira amazima ndaga omutima gwa zaabu mamawo ze golaba kunyokokola buli kalagi nekakuwa nfuuke balo okwagala kuli eno kusumuwa naye omutima gw'omusanyufu nange njagala manye bwosula tubiteekemu obugunjufu amazima lwaki tosasirako naye naawe oyagala nkole nkyakale nga wekisa ewekenyayo koloozaako awakuba maama obeera wekyanga kumisinga nnyonnyonnyo ekinuma lwakyobogana ate obudde bw'ekiro sikyebaka mbeera nekyusa tuli balumu n'abasezi bali mpulira mukwano nyamba. God bless you, ladies and gentlemen. Thank you for coming. Babo bagamba King babo bagala kujja King ku stage. Babo bagala kujja King ku stage. Babo bagala kujja King ku stage. Abagayimba. Abamaje baje ku stage. Tulichengera kati tulichengera kyemuba mulina okumanya kabaka ali safe babadde baagala kumukwatira makinde kalenda naye amaanyi g'abantu gabalemesezza tuli kati kyengera kati tulichengera kati tulichengera kati tulichengera kati tulichengera teri kututiisa teri kututiisa abamaje bagadde omukwatira kalenda naye bamulozezzaako nti akasajja katono naye kanene bamulozezzaako babadde bamanyi nti just kasajja bino bye biruma abamaje bino nno bye biruma Uganda Police n'abamaje bino bye nnyini bye mulaba bye biruma Uganda Police n'abamaje yes bamwise president is man ababadde bambuuza King ali mu mbeera ki mwe kye muba mulina okumanya tuli safe
mwe kye muba mulina okumanya kabaka ali very safe. Abamagye babadde balowooza kasajja sajja bakalozezzaako emakindi ekalenda bazze ku stage nga baagala kagoba ku stage ne bakalozezzaako. Bino bye biruma bizzaakayo, bino bye biruma bazzaakayo. Bino nno bye biruma obuyimbi bwa Federation, bino bye biruma Uganda Police n'abamagye. Olowooza bintu bingi, bino bye bibaluma bino. Ono mukkirize nti temukyamusobola, ono kati yafuuse property ya ggwanga, ono kati yafuuka property ya ggwanga. Ono kati yafuuka property ya Uganda, era Uganda Police n'abamagye mukitegeere nti ono ye baaba kati yabasukkako. Abe Nansana tujja, abe Mukono tujja, abe Kawanda tujja. Laba abantu bwe balajana, laba abantu bwe balajana. Laba abantu bwe bafa. Twasoose Butambala ne tuvayo ne tugenda Kalenda, kati tuli Kyengerama, abegundi tujja, abe Kawanda. President Zimani basebo ne banyabo njagala bategeeza nti ali very safe, teri asobola mukwatako. Neno katubyogerereyo, mutunyizizza Kalenda, neno katubyogerereyo mugenda tuwulira. Neno katubyogerereyo, neno katubyogerereyo. Bwe bibanga bino bye bibaluma, neno katubyogerereyo. Bino bwe bibanga bye biruma abamagye ne Uganda Police, katubyogere tulabe kye mutukola. Ifo lubagambako ng'empingu ziruma, laba enguudo zaliyo. Neno katubyogerereyo. Bino bye biruma Uganda Police n'abamagye. Mutunyizizza Kalenda, neno katubyogerereyo.
bino bye biruma Uganda Police n'ab'amagye. Tulichengera wano, tulichengera. Abe Nansana we are coming. Abe Kawanda we are coming. Abe Mukono tujja. Wulira abantu bwe bafa. Wulira abechengera bwe bafa. Bamuyita President is the man. Bino bye biruma n'ab'amagye. Bino bye biruma Uganda Police n'ab'amagye ne Federation. Tugambayo tulichengera wano tulichengera Uganda Police n'ab'amagye mu bagambe wano tulichengera bajje batujja wano
abaye tunabatya tunapama mu kataasa tunabatya tunapama mu kataasa fete batutiisatiisa naye mmwe mutumanyi bulungi mmwe oba amayinja ga kingi gayambadde gegabadde galumya amayinja ga kingi gayambadde gegalumye dipisi w'emakindye amayinja ovulo ya kingi yerumya ab'amagye abadde afonda ayagala gakuulako agambale wulira abantu bwe balajana bambiraba abantu amayinja ga kingi ge gabadde galumye ab'amagye galumye dipisi amayinja ga kingi gaga gabadde gamukwasizza emakindye ge gabadde galumye dipisi anti tagalina kabaka agambye dipisi n'ab'amagye muve ku stage mu ddakiika emu nga temwagala nkyankalane ab'amagye badduse ekikumi bulijjo tubagamba ab'amagye nti muli batiitizi ne poliisi nga muwakana bwe muba muli basajja lwaki temumukutte bwe muba muli basajja lwaki obalina oyo bamuyita president is a man bwe muba temukyasobola kukwata president mumanye nti ne president is a man naye temukyasobola mukwata wetuli nnyo batusobola amayinja ga kingi ge gabadde gabalumye ekikolo kyasena mu kiyembe nange anatakulaba amama nalokuduka obulamu nange anatakulaba sekola bali wa Manchester tulichengera tweyagala obulamu nange anatakulaba ebiseera mama ebiseera ngensegaye oyo gwe bayita CDJ oyo gwe bayita takuwa oyo bamuyita samekulayo tebatusobola
kale obulo ya kingi n'amayinja agagiriko ge gabadde gabalumya abasirikale ddala ne bantu mmwe lwaki mweswaza just buyinja bulabe wamaffe katwezinire vidiyo koolo ate bafande twagala mutule mu challenge ya vidiyo koolo Uganda police n'amagye twagala mutule mu challenge ya vidiyo koolo abamagye ne police batule mu challenge ya vidiyo koolo Uganda police tubawadde essaawa 24 nga mumaze okutuula mu challenge ya vidiyo koolo abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaaze enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.